ekyayisiza olukiiko luno embeera eri mu kibuga Kampala yennyamiza abantu abasukka mu 200 bali luzira nga bakwatibwa law enforcement n'aba police. Abantu abo n'emmaali yaabwe nayo eruzira. Tugezezzaako nnyo okubeera ntwogera ne minisita waffe wa Kampala Betty Kamya, naye ng'ensonga zetwogera naye alabika tazikola ki, tazitegeera. Ye yazitaddemu ebyobufuzi ng'agamba Sserunjoji yatuteeka ku nguudo oba Lord Mayor. Naye nga ffe mu bitundu bye tukoleramu si Lord Mayor yatuteekawo oba si Mayor wa Central yatuteekawo. Ffe eyatuwa ebifo ebyo yali pulezidenti wa ggwanga, yayita Kano Kayihura n'ayita Jenosali Musale, ne batuteekateeka ne batugamba nti nno tukolere mu bifo ebyo ebitakosa ki, ebitakosa bantu. Era ffe tukolera ku street. Tegeeza ffe abatembeeyi batwagala mu biseera by'abakampeyini. Twafuuse kyonzire essaawa zino olw'okuba obululu bwaggwa. Tubeera n'emmaali nga asinga okubeera n'emmaali ey'ebbeeyi nga ya ssente nnyingi ebeera ya mitwalo 5. Bannaye tusaba tunyigiriziddwa ekimala batuyambe KCC etuleke tukole naffe tetuli babbi tweyagalireko mu nsi yaffe. Batuwadde ekiwandiiko tukitwalire mukama waffe era tukimutwalira. Tetumanyi biri mu kiwandiiko kuba tetukisomye naye tukimutwalira. Nkyensuubira nti bataddemu ensonga zaabwe zonna.